ndoza mukitegedde bulungi nnyo ebadde mu Kampala mu bitundu bye Munyonyo bire bulungi nnyo nga bagamba wadde okutegulula abategulule bomu abatujju ne babatta naye ekisokera ddala bulijjo tumanyi nti abatujju bawoninga nti bagenda kukola obutujju ku kitundu wekiti ekisokera ddala Uganda terina gurupu yonna y'abatujju oba nti erina olutalo n'eggwanga lyonna eyinza okuvaayo abatujju teriyo okujjako bo be beeteerawo aba ADF nga ba Museveni. So nza mukitegedde bulungi nnyo mukimanyi nti mu nkola omutujju bw'amala okukola obulumbaganyi asinzira ku mutimbagano gwe n'awandikako n'akireyiminga responsibility nti yakoze obulumbaganyi obwo. Njagala ombuulireyo ekibiina ky'obutujju kyonna ekikireyiminze nti kyekikoze obutujju obwo tekiriiyo. Kitegeeza nti wana akabonero akasooka kaguddewo tekaliiwaawo. So mutegedde bulungi nnyo. Tewali akireyiminze responsibility ya CMI na ISO na SFC kubanga bo kennyini be bakoze obutujju obwo. Tugenze mu maaso. Ekisookera ddala mwenna abalabye akatambi ke tubateereddeyo ku mitimbagano egy'enjawulo mukalabe bulungi nnyo. Ekirungi nti njala okubaza Mukama Katonda bannayuganda batandise okuzibula amaaso okwetegereza ensonga ozigaayagaaya n'okutunula okugulawo amaaso bulungi nnyo. Ekyo ky'omutandisa okikukuka neyanze nnyo neyanze temujjanga okumusigana nga mukola ekintu ekyo. Kati mu Uganda eggwanga eddamba waliwo ebintu byolina okusooka okwetegereza okuva mu kalulu kali nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu. Mainstream media ezisinga obungi zonna zibeera set ne mu COVID njala soka mu COVID mwalabanga Museveni ng'ajja okwadressinga nga bagenda okubimba ebibuuzo by'ennamba z'abantu abafudde biki bigenda maaso gera mu ggwanga nga TV zonna bazikuŋŋaanya zigenda kwogera ekigambo kimu ekyo mwakirabako mu COVID si bwe kiri nti ye nakati essaawa zino TV zonna mu Uganda ziri well informed na ku kikigenda okugenda mu maaso mu ggwanga bakimanyi bulungi nnyo n'ebyokwogera babimanyi. Alright. Olwaleero ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga mwaka 2025 si bwe kiri nti ye ebijjukizo eby'enjawulo mu Kampala mukono wa Kiso ewafiira abajuliza b'enjawulo. Ebijjukizo ebyo abantu abalamazi bajja ne babeerako ennaku ezisookera ddala nga tebannatuuka ku kinyuso ekikulu ekigenda e Namugongo si bwe kiri nti ye. Bwe tumala okukkiriziganya ekyo ne tukkiriziganya nti emmisa enkulu ey'okujaguza ebijaguzo byonna wattu ebeera Namugongo nti ye. Kati kamera zonna zibadde Namugongo buli kimu kyonna nga kiri Namugongo nti ye. Naye abatujju bale bakoze ekikolwa kyabwe. Natasha Broadcasting Service yesoosewo ku crime scene. Ompulya bulungi Natasha Broadcasting Service wa NBS yesoosewo ku scene. Nenga remember kamera zonna zibaddewa Namugongo kuba waliyo ebijjukizo bisatu eky'abasiraamu kya Protestant eky'abakatoliki. Wabula Natasha Broadcasting Service olwokuba nti ebeera mizannyo gino yesoosewo ne reportinga nga tewali muntu nawula ya reportinze. Kitegeeza nti badde bamanyi bulungi nnyo ekibadde kigenda okugenda mu maaso. So mwetegereze nnyo buli wolaba Natasha Broadcasting Service ku crime scene mu kintu kyonna manya nti kino kiri staged managed. Ekintu kyonna kibeera staged managed kasita kiramu Natasha Broadcasting Service nga yesoosewo. Tobuuza kiki ekibadde kigenda mu maaso ku site eyo. Oza mutegedde bulungi nnyo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala okitegeera bwe mutyo waliwo olutalo mwalulabyeko naye njagadde ndibagendera deep inside. Mukire bulungi nnyo nti bannaddiini bonna abali mu Uganda kati essaawa zino Eklezia ewangaala neramula ensi yonna evuddeyo bwesimbu newakanya era etandise okuvumirirwa ebikolwa by'okuwamba okutta okutulugunya abantu n'obuli bw'enguzi mu ggwanga. Eklezia Katolika ba Reverend Father bonna kati bassa kimu ssaawa yakubulya Museveni mazima. Ekitali mbalokole, ekitali mbasiraamu,
echalimba protestant naye mu bayisilamu eriyo basheki abadde boogera ensonga zino mubajja yatandise bakanga kanga kati baba katuliki bagamba ekiba kibe tugenda kwogera ensonga zino paka kuulira bubi jukira nti kati Museveni asigaziza Church of Uganda abakatuliki bo baganye kyovula buli father kati avaayo akuba kutta kuba kunyama kati wazzewo olutalo luno balutandikidde mu mainstream media weyagala otagira nti olutalo mwate mulutegedde mwalabyeko Frank Gashumba ng'ali ku radio ya Barambaro Gahare ng'awoninga Reverend Father Musara mbu tageza kuddamu kumonkinga oba kwogera na kuwakanya kwetonda kwa Museveni ye etonda ngani oyo nga Gashumba yabuuza ekyo mwakiwulidde somu yekka n'abalala bagenda kuvaayo nga balumbako ekereziya n'abafaatha aboogera ku nsonga eziri mu eggwanga naye baasose kusindika Gashumba wabula mu ngambire Frank Gashumba ye nga ye ayogera ngani ku nsonga z'ekereziya ewangalanira mu lensi yonna mu Catholic Church ayinayo office ki ekondeminga ebikolwa by'abasumba bye bali mu kwogerako ye nga ye era mu Uganda akolamu ngani obuvunaanyizibwa bwe ki mu Uganda 1 omusumba yenna Bibbuli ekugamba nti ekibi kyogereko bw'oba tokyogeddeeko kisitule okijje oba okyegaane bannaddiini kye bali mu kukola kati gwe Kashumba wavaayo gye buvuddeyo katono nga tonayingira PLU tukimanyi nti oli muzzi wa misango ekikubeza mu NRM kubanga yabazi ba misango oli ku bail oli ku out prison wa government ya Museveni singa si government ya Museveni singa oli munda tukimanyi bakusindika okwo naye teka kutanda noddamu okuwoninga omusosodoti yenna owa Catholic Church ng'omuwoninga ng'omutiisatiisa nja kuva ku bya politics nsooke ngende nawo personal ate ekyo kimanye toddamu kuwoninga basajja ba Katonda mu Uganda we bayita abasajja basinga ebikolo mu Uganda Gashumba okwata namba emu oli mu fere oli mu B oli mu C oli mu kwasi w'abakazi otambuza siriimu gw'osiiga abaana b'abantu tolina moral authority emiriza musajja wa Katonda mwogerako Gashumba togeza noddamu okuwoninga munnaddiini yenna avuddeyo ayogera ku nsonga zaki z'eggwanga gwe toyina na specific occupation omulimu omutendeke gw'olina gw'okola mu Kampala okola mulimu ki Reverend Father musajja wa Katonda aweereza kereziya gwe mulimu gwe Gashumba okola mulimu ki mu Uganda obutuufu togolina oli idle and disorderly era wafuuka di radio presenter gwe mulimu gw'olina okujjako kulya ssente za Museveni ojja tukolera ekigambo kimu ogenda kuddira video zo ziri enkadde ze wakolanga oveyo gamba abantu nti ezo nazoogera ndi muguwa ddalu byovumanga Museveni ne gavumenti ye n'ebikolobero bye zonna zikuŋŋaanya ozeegano ogambe nti ebigo bye nayogera ku Museveni ne gavumenti ye nali muguwa ddalu era sibiinaako mito n'amagulu tujja kutegeera nti kati byoyogera obitegeera